2014 lwe lunaku lwe twagenda mu theatre okusimbuliza ekibumbe ekyange kisuulibwe eri basimbemu ekipya. Kati mutabani wange yali yakaweza emyaka 18 ennaku ntono nnyo emabegaawo. N'ayimira n'agamba, "Daddy, myamwe man, I will give you mine. Nze kankuwe daddy. Osobola okubeerawo olabirire baganda bange basome, nze ne bwenfa nebo nga we bali naawe. Daddy, nze ngenda kuwa." Ha! Olutalo ne lukoleera awo. Maama w'abaana nga omanyi abazadde. N'agamba, "Hey, omwana wange akuwa ekibumba afe. Gwe obeerewo, oliddeko by'olidde ssebo. Omwana oli talina kye yalidde, obulamu obulidde, omwana wange akuwa ekibumba." Naliko obulungi ate ne mbeerako ne mu bubi, ate ne nzuukira. Bw'oyogera bw'otyo n'ozuukira ate oba ontutte obanga agamba nti wafaako n'ozuukira, kubanga abazuukira baba bafudde ne bazuukira. Ekituufu kiri nti nze mpitibwa kaawonawo. Okusomoozebwa kwe nayitamu okundaba wano mpise mu bingi bye tugenda okutottolera olabe obulamu bw'omuntu ali mu kusomoozebwa mu ngeri ey'enjawulo gye bukwatibwamu ne gyabuyitamu. Nze natandika nga ndi mulamu bulungi, nazaalibwa nga ndi bulungi nnyo, sirina buzibu, nenkula nembaawo, nenfuna omulimu nenkola. Naye ekiseera kyatuuka mu myaka gya 1995 ne2022 obulamu ne butandika okufuna okusoomoozebwa. Naye okusooka nalowoozanga nti kantu katono, kuba nafunanga obulumi mu lubuto ku sayidi wano. Oba oluusi nvuga motoka oba ntambula, kintu we kyankwatanga bwe kiti, nenkubawo emirundi ng'ebiri oba esatu ne kita. Awo nze ne ndowooza nti kiwedde. Ne neetambulira nengenda maaso n'okukola ebyange. Ne kigenda nga kijja kikula 12 ne kyeyongera, naye era nga nkikuba. Kati obuzibu obunene butandikirawa? Okuva 2022 okugenda mu maaso mpaka 2010 ebintu ne bitabukira ddala. Eyakubangawo ne wawona nga tewakyawona. Sokolinde, kiki ky'ogamba nti nga nkubawo? Kubanga nkuba ekifaananyi ng'ekintu kinsimbye oba wano, n'enkubawo bukubi nti ne kiwona, nga kijja kitya era nga kikuluma kitya, ng'era okwonawo otya okusobola okulaba nga kivaawo. Kintu kyajjanga omulundi gumu, oba obadde ovuga ne kikwata ne kisimba. Bwe banvuga motoka nenta nenkubisaako wano bwenti, nenkubawo nnyo kubanga nga mpulira obulumi ne kita. Oluusi oba otambula ne kikwata n'obanga afeintingamu bwoti, n'onyigawo bwoti ne wata. Etali masopuulu. Ngamba kiki kino? Nenkitwala bwentyo, naye ne kigenda nga kikula, nze nga simanyi. Kumbe kigenda kuvaamu ekintu ekirala kinfuukira omuteego. Kati mwegyo emyaka ku 20 paka 2010 ne kitabuka wamma, ne ndaba okusomoozebwa okw'amaanyi. Ne ntandika ng'ogenda mu malwaliro okwekebeza buli kalwadde konna, naye nga buli lwe ŋŋenda tebaŋŋamba nti oba kino, tebaŋŋamba nti oba kiri, wabula kye baasinganga okuŋŋamba nti olina alusaazi. Abampa eddagala lya alusaazi erya buli kika, empeke ez'amaanyi ennyo ezo, ate nga nazo zongera ku kitaanula butaanuzi, nga tetumanyi ki, ne baddokita gye ngenda tebategeera ki. Alusaazi ne tujjanjaba, naye nga alusaazi tawona. Kusoomozebwa ne kugenda mu maaso. Buli ddwaliro lyonna mu Kampala ano wali omanyi ebiseera ebyo nti lipya oba lizimbiddwa, Nakasero wa nagendangayo. Ekyomukisa nga waliwo nabagaye nti naliko mu byombi bulungi ne mu bubi ne mu buzibu. Nalinawo akalimu nga nkola nga nfuna ssente. Nagenda nga malwaliro ago ne neekebeza, naye nga ssente zigenda nga sikyuka. Ne ntuukanga n'okugendako mu emmanju ng'ebintu ndaba si bya mulembe. Ne ngamba naye kiki? Tuusa lwe nasalawo nze kennyini ng'omuntu ne ngamba nti kirabika akawuka ka sirimu ke nnina kakambwe, n'ebiwuka n'ebyuma mashini zaano mu Afrika tezisobola kukalaba. Kati nze ne neetwa olwekebeza buli kimu. Neekebeza bangamba tolina AIDS, naye ate obulwadde bunnuma. Nkogga nzigwawo, eyaliwo owa brown n'enfuuka black, esikini n'ekyuka, olususu ne lukyuka, tandika okwetakula. Bwe ntakula lufuumuuka kulinga okuvaako evvu,
embeera nentabukira kati awo nze ng'omuntu nganze nenetwala nti kirabika sirimu gwe nnina mashini ze baleeta mu Africa tezisobola kumukebera netwala nti gwe neweteekako ekirwadde kya siriimu olwo olina emyaka emeka? Awo nalina emyaka nali mwana awo nali mu myaka 4 awo n'okugenda mu maaso kati neŋŋamba naye nkoze ntya kati lumu ng'embeera etabuse egaanya amalwaliro nga kyalidde buli kimu nkoze sente nziyuyeeyo ziganye insurance zijjanjabe nalinanga ne insurance kati nga byonna ebyo binyambako okulaba nti ntuukiriza ebyobulwadde naye nga tebiwona ate nga sente ziyiika okufa obufi wagenda nga ayekike wano okuvaayo miliyoni 2.5 nakasero 3 embeera ng'etabuse sente zigenda nzikola zigenda abaana balina okusoma neŋŋamba nkoze ntya kati lumu mba nfuluma we nalinga nkola nalina wenkola nga w'amaanyi kitongole ky'amaanyi nga kinsimbye neŋŋamba omusawo yaŋŋamba ndyenga ebibala nnyo nenziruka ngende ngula ekibala kya apawo kati mmala kikwata bwe nti ngenda okusala luguudo neŋŋamba oba ngwe mu kkubo wano emmotoka enkuba enveewo ono sirimu annuma wa kika ki kati mmala okukanula bwe nti nendaba ekipande family clinic neŋŋamba kangende kalwaliro kano nensangayo dokita ndawula nemugaa nti sebo dokita nina siriimu annuma okufa obufi mashini ziganye tezimulaba nasooka asekamu ate obusungu ne bunkwata naŋŋamba tuula nentuula naŋŋamba gwani nemugaa nti nze Fred ng'okulowooleza mu siriimu ono wali mwenzi wali ki gw'okulowooleza mu siriimu oyo oyinza obutaba mwenzi naye ate batuga nti sirimu omufunira mu bitundu mu ngeri nyingi kati nalina ebirowoozo bingi neŋŋamba naye nkoze ntya kati naŋŋamba tuula nentuula bwe ntuula naŋŋamba nti gwani nemugaa nze Fred naye neetamiddwa akawuka kannuma okufa obufi naddamu n'aseka nenyiiga nga bw'omanyi omulwadde weetamwa nga omuntu yenna akukola ekintu olaba nga tagasa gy'oli kati naŋŋamba yasama nenjasama bwe neyasama naŋŋamba Fred tolina siriimu oli mulamu tolina AIDS neŋŋamba kati ono dokita okwasama obwasami akebedde ki naŋŋamba nedda ekikuluma kiyinza okuba nga kintu kirala nanneebasa katanda nanyiga ku lubuto naŋŋamba ddawo tuule naŋŋamba ngenda kuweza Profesa Kawooya Emmengo omutwale akapapula kano kyanagamba kyoba ogenderako naye tolina siriimu navaamu mutuufu nga simatidde dokita oyo neŋŋamba dokita ono ddala ddala ndi bubi aŋŋamba sirina siriimu neŋŋenda Emmengo Profesa Kawooya nemusangayo yannyaniza bulungi nansoma naŋŋamba kale nankebera naŋŋamba tolina siriimu naye ekikuluma akataago kalwadde n'ekibumba kyo kirabika si kirungi naye ekisinga obunene kyendabye ekyamaanyi kataago nampa akabaluwa naŋŋamba genda case clinic gallbladder neŋŋenda case clinic nsangayo dokita Sebbaale neleeti dokita Obote ne baŋŋamba tujja kukolako olwo nno lwali lutalo nga nkoze kiro nga zikendeera buli kaseera yali omusajja omunene nga nzigwawo kati kyekimu ku kiri ekyaŋŋambisa nti nina siriimu ow'ekika ekikambwe nga nkogga appetite sirina buli kyendya saagala ndya kuba nti mbaawo naye nga teri appetite ne baŋŋamba tujja kukolako okunkolako operation erufuka lutalo bantwala mu theatre emirundi 3 nga bangobayo nti biganye omusaayi gwo tegukwata olina omusaayi naye immunity eganye immunity yo bwe tukusala omusaayi tegusobola kukola ki kulekeraawo kuyiika tulina okusooka okuteeka ku ddagala omusaayi gwo gubaye nga gusobola okukulootinga neŋŋamba kati bano bali kuki ngenda kufa baŋŋamba kulootinga nze nga sibitegeera omulundi ogwokusatu ne bagamba waayo omusajja tumusale tumulongoose tulabe oli mu ddwaliro kyolo case clinic ne bannongoosa ne baŋŋamba kiwedde bantwala kumakya sanga 12 banvaako 12 ez'akawungeezi saawa nga 8-6 bali ku muntu kati simanyi byaliyo ne banteekaawo wiiki emu olubuto ne luzimba bwe ruti nga lwagala kwabika ewuzi ne zita ze baali batunze ne banzirusira Profesa Kawooya ate bwe banzirusaayo
n'asanga nga kiri bubi n'angamba kibi nnyo nanzijamu amazzi nga ga kiragala galabika bubi liita ng'emu ku ssatu awo nga mangi mayitirivu mu kabaketi n'agandaga n'angamba embeera ye ebadde mbi nnyo kati n'angamba nti olina omukisa ebyuma bye nkozesezza nazze nabyo okuva mu London mu UK United Kingdom jjolwe nakomyewo gw'olina Katonda wo kyovudola nga nsoose kwebaza mutonzi nga nkolako babyali tebiriiwo yajja nabyo nga Katonda amanyi byakola ku nzi nga nkolako nga ngamba olina omukisa nga banzizayo case clinic nga mbeera case clinic awo embeera ng'ebeera awo okuwona nga kugaana bampadde antibiotics okuwona nga paka lwe bansiibula ne bangamba ogira ogenda eka tujjanga kujja tulabe embeera bansiibula n'ekisawo nga nina ekisawo wano kyenkwata amazzi nga gayiika mu kisawo ekyo kijjula buli ssaawa tugenda mu kinaabiro n'enjiwa ekisawo ne kibeera okwo ekisawo tekivaako ekisawo ne kinnuma nga akantu akankonako kasika y'ennyama eri munda ne mpulya nga nfa obulumi bwali bw'amaanyi engamba kati nkoze ntya okutuusa ne bangamba nti kati tukijjeko birekedde awo biki byali tebirekedde awo nga bikyatambula ne bigenda mu mubiri gwonna okwesiiwa ne kuddamu buto okw'amaanyi ne ngamba madamu ne mugamba nti madamu omanyi nfuniraayo mukyala wange mugamba nfuniraayo ekintu kye nsobola okwetakuza eno gye situuka ne banfunira ekintu kiringa fooko nga kye neetakuza buli wamu omubiri nga guttabuse nga neetakula okufa obufi nga simanyi nti amazzi gano agaalinga gayiika mu kisawo kiri gaba ga butwa nti galina okufuluma mu mubiri kati bajjako ekisawo amazzi ne gayiika mu mubiri omubiri gwonna ne gufa ne galeeta okwetakula ne galeeta endwadde eza buli kika amaaso ne gafuuka kyenvu eddagala lye bampanga ery'amaanyi okuwonya ekiwundu ne lyonoona ekibumba kati tumanyi kigenda mu maaso embeera n'etabuka kati embeera bw'etabuka Dokita Ndawulo oyo n'angamba omanye kankuweereze Nairobi ewa Profesa Lule awo ne ngamba nti olwo ssente jjukira zikoze eki zigenze nkwata ku motoka ze nali nina ezata era mbadde ngenda kubuuza nti ng'olwo ssente ozijjawa kuba mpulira amalwaliro ge wagendangamu Case Clinic Nakasero IHK gonna amalwaliro bannayuganda bangi tebagasobola muganda wange bw'oba ne Katonda nga yakuteekawo nti akwagala lazima akutaasa bakusindise Nairobi olw'okuba nti nali nkola awantu aw'amaanyi nafunanga ne insurance kati nayo nagigattangako ku bwe nafunanga nsobola okufuna obujjanjabi kati bwe biggwawo insurance yanvaamu ne ngamba ffe tukukooye ne banta awo ne nkwata taxi ze nali nkoze olwo ne ku mulimu bakutadde ku mulimu tebannanta naye nga buli akajja akasaala kasibira mu ddwaliro kati ne ngamba koze ntya ne nkwata taxi ne nsooka ntunda taxi 2 ne ntunda emmotoka entono 2 ne ntunda ettaka nalina ettaka yiika emu n'ekitundu nalyo ne nditunda Kampala wano ne ntunda ebyomunju sofa set biki ebintu ebyalakizale byonna bye nalina ebyobugagga nga bya bbeeyi ne mbitunda ne ngenda ne nejjanjabisa tuuka e Nairobi sente tezaamala ne bakebera twahayalinga okuva mu Aga Khan Dr. Ganesh najja ne Profesa Lule ne bankolako nnyo ne bagamba nti omanyi Fred kyetuzudde twabadde tulina essuubi tugenda kukolerako wano naye tetukyasobola omubiri gwo tetusobola kugusumulula oba gubikkula tetulina mashini zisobola kuwanirira bulamu bwo olw'embeera gye tukulabamu ne mbabuuza ate embeera ki mwaŋŋambe buli kimu kisoboka olwo oli Nairobi ndi Nairobi mu Aga Khan hayalinga Aga Khan twavaayo nga sente ate empitirivu kati nga tuhayalinga dokita omuyindi n'ava Aga Khan n'ajja wano special doctor ng'akola ne Profesa Lule ne mbabuuza kiki ekiganye ne baŋŋamba nti abaakulongoosa beerabira okuteekamu kye tuyita T-tube etwala amazzi aga bayiro aga green okufulumira awatuufu we galina okufulumira gayiika mu mubiri gwo kati bwe tukusumulula wano tukubaaga tetujja kusobola kukutaasa obulamu tetubusobola tetulina mashini esobola kuwanirira bulamu bwo
ne mbabuuza kati nkoza, ne baŋŋamba nti lindako tugenda kuweereza India. Amaanyi ne ganzigwamu, ne baŋŋamba nti tolina titube eyo tetusobola mu bumpimpika. Ne baŋŋamba tukuweereza India, Chennai, Apollo Hospital. Bagenda okunsiibula, baleeta bbiiru, sente ze nateeka ku akawunti nga tezikyamala, ne ze nali nsigazaawo nga nazo tuzikozesezza mu bintu eby'eddwaliro okusasula buli kaseera. Nakubaka ate abafamire ne basonda sente miliyoni ng'emu kitundu, ale ne baweereza e Nairobi ate nsobole okuva ku kitanda. Olwo embeera esebengerera. Ate bakusindise India. Ate baŋŋamba genda India. Nga nkomawo wano, kati nalina bossi, the boss of vision, Mrs. Hayes Lusine. Ne mugamba munaye embeera bweti bwegenze. Abafamire bankomezaawo, basonze sente n'enkomawo, naye ate bampeereza wa India, Chennai, Apollo Hospital. Tukoze tutya? Nga twegereganya India nga bagamba nti twetaaga omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $, okumujjanjaba ne bwe kiba kyetaagisa liver transplant oba kukyusa kibumba, sente twetaaga mutwalo gumu kitundu. Mukyala ng'akwata obuvunaanyizibwa ng'abweteekako, ng'agamba mukama we naye ng'akkiriza ekitasangika. Kuba ezo kampani ezo ez'amaanyi tebakkiriza muntu kukolera muntu kintu, kuba bakusasula ne bakusasula n'insurance. Naye ambassador yakkiriza, ne basayininga, ne bakola fundraising ewano n'ebweru, ne baweereza sente omutwalo gumu n'ekitundu ogwa $, ne baziweereza. Zemmekeze ezawano sente nga mpulira nnyingi nnyo, miliyoni nga 4 kati miliyoni nga 5 kati. Naye luli zaali z'amaanyi. Naye luli zaali zizitowa okusinga, kati miliyoni nga 5 awo. Nga tukwata dene nga tugenda India, Chennai. Naye ebbanga eryo lyonna eryo lyenjogedde, waliwo ekintu kye sinaba kumentioningako nti madaamu ye ng'ali luddawo. Teyavaako we nalindi ng'ali ku lusegere. Ye mukyala atasangika mu bakyala mu nsi yonna. Ng'ali ku lusegere akaaba bw'asaba. Nga tulinnya, nga tugenda. Twalinnya 25 Desemba, Christmas ne tutuuka eri banteerawo ku kitanda. Mwaka ki ogwo? Ogwo omwaka gwali 2013. Nga bampa ekitanda Apollo Hospital, nga bakebera buli kamu, nga bakebera nga bagamba kino kijja kukola, kino kijja kusoboka. Finally nga bajja bampa final report. Nga baŋŋamba nti buli kimu tukikebedde, kye tuzudde ojja kwetaaga $, n'emitwalo gya $600. Ne mbabuuza $, kye kitegeeza ki? Ne baŋŋamba nti olina okunoonya akuwa ekibumba ate oleete n'emitwalo endala 600. Awo ne mbwatukira ne mbagamba mwaŋŋamba mutwalo gumu kitundu mujja kukola liver transplant nga buli kimu kiwedde nti mulina ebibumba mu mafiriji. Bagamba tekijja kusoboka, wabaddewo emergencies kati tewali. Awo we nakola kusingira n'enzirika. Nagenda okuddamu okutegeera nga nkeera. Olwayo nadde engulu ne ŋŋamba madaamu nti abasawo baliwa, naŋŋamba ssebo luno lunaku lupya. Wabogoledde abasawo n'osirika ne bagenda. Konze kati genda obayite batunnyonnyola. Abayita nga bajja nga baŋŋamba ssebo kye twali tugamba luli kati osobola okitwala, nti nkitwala. Oli lwedde nti ndi lwedde. Leeta emitwalo 600 egya $. Oleete ne $. Bwe tunaasalako ekibumba tuteeke omumwa, kubanga ekikyo kirina okugibwamu kisuulibwa eri. Kivundu tekikyasoboka, tekisobola kuwanirira. Ne baŋŋamba nti ssebo wulira bulungi, olina ebbanga lya myezi 6 gyokka ku nsi. Naye okuwonaako tulina okukola liver transplant oba okukyusa ekibumba ky'okuteekamu ekipya mu myezi 3. Kasita giyita mu myezi 3 totegananga okujja wano era tetujja kukwatako kubanga tojja kuwona. Awo wamma ne ŋŋamba nti kaakati bukuze. Ku mitwalo ogumu n'ekitundu ogwa $, banzizaako $8.
nkyayagala okumanya ekirwadde kyali ki kubanga bwe basooka okukebera abamu bagamba alusaazi ne bagenda ne bakutwala ate abalala baddamu okukebera ne bagamba kataago ye gallbladder ate kati mpulira liiva sooka onnyonnyolaawo obulwadde bwe buliwo olwo bwe bajja obulwadde olwo bujja obulwadde bugenda okuzuuka e Nairobi nga nina liver cirrhosis ekitegeeza nti olina obulwadde bw'ekibumba mu kutandikawo inagambye nti tuze okuwanyaamu engeri y'obulamu bwaffe gye tubutambuzaamu n'engeri gye tubaawo n'engeri gye tusobola okweyamba nga tutuukirira abalina okumanya nze okubonaabona n'obulumi buno bwonna bwe nayitamu obungi obw'amaanyi baalwawo okuzuula ekituufu ekinnuma singa baakimanyirawo mu lubereberye n'ebintu byange byonna sande bitunze kuba sente ezaaliwo zaali zimala okunzijanjaba naye olw'okuba nti abasawo baalwawo okutuuka ku kinnuma okukimanya n'okukitegeera kyayonoona obulamu bwange n'embeera yange n'okubeerawo kwange kwonna n'okutuusa kati Nairobi bakizuula nti nina liver cirrhosis. Liver cirrhosis kyekibumba ekigenda nga kikala ekibadde ekinene ne kigenda nga kifunda kigenda kitoniwa genda okulaba nga kafuse nga akagalo kano ye liver cirrhosis nti ebeera chronic disease etavaawo okugijjawo gwowone balina okusala ekikolo gyeva ne basala ne basuula eri ettale ne basimbamu ekipya nga bw'onoosiguukulula ekitooke n'okijjawo n'oleeta ekipya n'osimbamu. So kyekyakolebwako ekyo kyennyini ekyo ky'oyogedde kyekyankolebwako. Kyala tugenda olwo bakusabye doona bakusabye n'emitwalo 6 egya ddoola. Embeera awo n'etabuka nga sikyalina kyakkola ne tukomawo wano mu January ne madaamu wange ne tukomawo mu Kampala January 2014 2014 January tukomyewo e Uganda obulamu buli bubi embeera mbi olwo ebizze mu bulamu obw'omubiri ne mu bulamu obwa bulijjo nti ne kaashi aweddewo naawe okusula waweddewo omuntu eyalina akake kati neŋŋamba madamu n'omwana nti mumanyi nti am strong nina amaanyi nkyasobola ngenda kutambula ndabe nga nnoonya doona tulabe nga tunoonya ne ssente neŋŋamba kati ne baŋŋamba nti tosobola mukyala n'abaana ne baŋŋamba tosobola tolina maanyi kati madamu naŋŋamba naye omanyi buli woolaga nze n'omwana tujja kuwerekera ogwo gwe mukwano ogwawaka abalina abantu bamwe mubakwate bulungi bw'ofuna ekizibu bakufaako omukyala n'omwana banfaako abafamire banfaako naye ebintu ne bituuka to an extent nti tebakyasobola bintu biganye era natambulanga ne madamu n'omwana ne tugenda ku mulimu nenziramu nentuukirira madamu boss Mrs. Hazel Rusine the Lady of Vision nemugaa nti omanyi nti ebintu nga bwe twali tusuubira si byatambudde bulungi esente zonna bazimalidde mu tests kukebera laabu banziza $8 baŋŋambye baagala emitwalo 6 ne doona naakuba emmeeza Fred ezo esente ne doona bigenda kuvaawa ne mugamba boss simanyi nangamba Fred twagadde nnyo okutaasa obulamu bwo ne tulabika ng'emikono gyaffe kati misibe nensiriikirira nangamba kale tofaayo gwe olina pulaani ki ne mugaa nti pulaani gye nnina ŋŋenda kunoonya doona ndabe nga nnoonya ne kwasobola okunnyamba nti kale onompa update nti kale awo nentandika nenkyalira bizinensi za muno mu Kampala KCC URA Prime Minister's Office ewambabaza eyo yonna neŋŋendayo ewabagashumba yonna neŋŋendayo babeerangirira nti bayamba abantu sajjayo yadde ennusu yadde n'emu bweti
teri n'omu yannyamba. Fred Olimba tosobola kuŋŋamba nti wagenda mu KCCA wagenda mu URA Saaba Minisita yonna eyo teyali buyambi sisimuka Uganda Gashumba nti tewali wadde ekikumu byonna ne bigaana nenkubirako abantu bano nga bagamba ki nga bw'obatuukirira bagamba ki obatuukirira no banyonyola ensonga nga bagamba bambi ng'olabye kati okoze otya bosi taliiwo ate agenze mu miitingi ebyo tetubikola wano tetulina charity tetuyamba abantu kikakyo kikamodola eyo enziramu eyo bwetyo kwegamba ng'osobola n'okukutukirawo awo olina appointment naye bakulaba bakuwaniridde ono akutte eno n'ono akutte eno wakoze naye appointment yakuyise kuyiwala bambuuza ayo emeeja neŋŋamba nedda ayo son of a major neŋŋamba nedda naye nsaba buyambi. Lwaki bakubuuza bwe batyo? Siyinza kukikuddamu. Bayamba abaana b'abameeja oba bameeja? Simanyi nkola yaabwe ekyo kyabwe nga bo naye nze bwe batyo banziramu nentambula ne banzijayo ne tuvaayo nga teri kavuddeyo. Kati neŋŋamba nkoze ntya nenkubirako ku mikwano gyange ne mbanyonyola. Omu n'aŋŋamba what are you talking about? Kiki ekyo kyogezaako okuŋŋamba nti nze nkuwa ekibumba ekyange gw'obeerewo nze nfe Fred oli mulalu. Ne mugamba nedda ekibumba kyo basalako katono ne basimba mu nze ekyo ne kikula nange n'agamba bajjajjaffe baatugamba ekintu kitakwatibwako mu bulamu bw'omuntu kibumba kati ate nze nkuwa ekyange simanyi oli mulalu. Wayi lwaki Fred nseka kuba nange bw'okiŋŋamba simanyi wentandikira kugamba nti kale tugende basaleko. Omanyi obulamu bubwooma gwe bw'oba olaajana nga oli mu bulumi olaba nga buli omu yandikuyambye naye ate oli omulala si bwakiraba ate n'obutamanya kitusse nnyo. Kubanga omuntu singa aba amanyi nti ekibumba ekyo basobola okusalako n'osigala ng'oli mulamu bandibadde bakikola ne bangi tebamanyi oli naye amanyi agamba nti bwe banaasalako nyinza okutandika okufuna complications ne neesanga nga nfiiridde awo so tetumanyi bwe butamanyi obwo bwe njagala okutuusa ku bantu bafune okumanya era kyekyandeesaawo n'enijjo ojja kugiraba mu maaso awo. Obutamanya kisse nnyo bannayuganda. Kati oyita otya mu mbeera ey'okunoonya doona n'emitwalo ng'omulala mugamba kati onamunnyonnyola ne mugamba nedda basalako n'obeerawo ne kikula n'anaga twala eri oli mulalu gwe oyo essimu n'ajjako ne nkubirako omulala n'angamba omanyite sooka oteeke miliyoni 20 ku akawunti yange then ebirala tunaabiraba ne mugamba muganda wange tusooka kwekebeza musaayi kati aneteekeyo nga n'okukebera situkebedde oba omusaayi gwe gumakinga n'ogwange n'angamba kale teekayo 10 then tulooke tukebere omusaayi ne mugamba muganda wange tusooke tugende nakasero tukebere sente tujja zinoonya tuziteekeyo n'angamba kati kyokola enkya nninda ku post office awo saawa 4 nja kujja natula ku saawa 4 ku post office mpaka saa 8 nga talabika essimu nga yazigjeeko olwo olunaku ne luziba atya kufaaga gaki sente na doona nenzirayo neŋŋamba madaamu boosi ne mugamba nti omanyi bigaanye n'angamba tolina magezi malala gonna kati bwaŋŋamba amagezi amalala gonna kati ate awo enzijukirira nti nga sinagenda Nairobi nasiŋŋaanako omusajja omuyindi Anthony Meta nga balina eddwaliro Health Care Global Enterprises liri Bangalore India nga ye yali asobola okutujjanjaba ku ssente entono naye ne simukkiririzaamu manyi abantu buli omu aba apanga bibye ne ŋŋenda nabali ate olw'okuba baali bampereddwa profesa ne mugamba naye zijukiddeyo omwami omwo omuyindi ayinza otuyamba ko ye mukubire namukubira nga ŋŋamba aye kanzije ng'ajja ku office ayogedde ne boss ng'agamba mu kifo ky'emitwalo 6 mutuwe 4.5 ffe tukole ku muntu wammwe tukole liver transplant tukole n'ebirala ebinaala byeyongeddeko tunaalabira eyo nga madaamu aga nti
nti kati Fred tufunyeyo solution ffe katugende maaso n'okunoonya ssente naye okukola buli kimu ogenda maaso olina otuwa doona emyezi 6 gye baali bampadde ntambuzaako 2.5 doona tannalabika olwo embeera njiraba bwe ntambulamu kibiri ngamba kanfe bwe nziramu nemba nga tone ngamba abaana n'omukyala mbalekeddaani eno weekyawa eno ojjukira family abeerawo batya ne ngamba mukama nkoze ntya ebintu nalaba biganye lukono lumu ne ngamba nti kaakati kantuuza abaana mbabuulire ekituufu amazima gali nti abaana twabagambanga nti ndi mulwadde wa lusaazi nina malaria nga tetubabuulira kye baatugamba e Nairobi nti nina liver cirrhosis kati ne ngamba abaana bano bangamba emyezi 3 bwe giggwako essuubi ndijjeyo kati omwezi tuli mu makati ga mwezi kyekiseera mbabuulire ekituufu mukama y'anaamanya bw'abayiiya saawa nga 12 emwawe ez'akawungeezi kuba ebiseera bye twalyanga ddina ng'abatuuza nga mbagamba nti baana bange ewa jjajja gye twagendanga mu kyalo mumujjukirayo nti kaakati nze gwe mulaba ndi mulwadde wa kibumba bulijjo tubagamba alusaazi malaria naye kibumba kinnuma era saawa yonna nfa bwe nfanga nga mugende wa jjajjammwe nga mubeera eyo ne mbagamba nti abasawo baneetaaza emitwalo 6 oba ena kitundu egya $1 okunkolako ekyokubiri beetaaga doona ye muntu ampa ku kibumba kye ne bakisalako ne bakiteeka omwange ekyange ne bakisuula eri ne kikula nekyoli ne kikula kati muwala wange wa myaka 14 by then yali alina 14 ekiseera ekyo Rosaline n'agamba dadi nze kankuwa ekyange ne mugamba mwana wange oli muto oli myaka 14 olina kuba 18 mateeka ga Uganda bwe gagamba ate n'ageddwaliro bwe gatugambye nti omuntu yenna ali wansi w'emyaka egyo tasobola kukuwa n'obeerawo abamayina tasobola na kwesalirawo kati mutabani wange yali yakaweza emyaka 18 ennaku ntono nnyo emabegaawo n'ayimirira n'agamba dadi myamwe mani I will give you mine nze kankuwe dadi osobola okubeerawo olabirire baganda bange basome nze ne bwenfa nebo nga we bali naawe dadi nze ngenda kuwa olutalo ne lukoleera awo maama w'abaana nga omanyi abazadde n'agamba omwana owange akuwa ekibumba afe gwe obeerewo oliddeko by'olidde ssebo omwana oli talina kye yalidde obulamu obulidde omwana wange akuwa ekibumba omwana agamba dadi nze nja kuwa nga bitabukaawo omwana ng'asula ku mmeeza ng'agenda n'okulya teyalya kyaggulo awo mukyankalana nkiraba obitegeera ebyo nange ne ngamba naye kaakati ono omwana bw'afiira wano ne tubeeraawo omwana n'agaana okulya ekyeggulo n'enkeera n'agaana okulya tuusa maama we olwokusatu n'agenda n'aggulawo mu kisenge n'amugamba kale jangu n'amukwata ku mukono n'amuleeta we nali mu kisenge n'amugamba dadi wo wuuno bw'oba osaze kumuwa kibumba kale muwe omwana n'agamba ye nsazeewo nga tukwata ddene nga tugenda nakasero nga bakebera mwana nga byonna bikwatagana nga nkomawo mu bumpimpi olwo mpita mu bumpimpi nga nkomawo nga ngamba boss nti adona namufunye nti dona amugyewa nti mwana wange nti did you force him tiwamukase konza nti yesaliddewo nti buli kimu kimakinga nti ye kati tukoze tya Fred sente ngate zinawere emitwalo 4 n'ekitundu tetunabaako eyo twabadde ne mugamba ennaku ziggwayo kaakati wabulayo nga wiiki emyezi 3 giggweko gyensobola okukolebwa munagamba kaakati okumanya nti mukama akolera mu bantu namugamba kale kankole ekisoboka weteketeeke enkya oba neryo kisoboka ogende natambulira ku tickets za bbanja nze n'omukyala ne tulinnyenyonye ne tugenda nga tetuyande 10 bwe kiti tiketi za bbanja bazisabayo ku bbanja boosi wooli boosi ng'azisaba on my behalf ku lwange n'agamba mumuwe tiketi guni ne guni muwe tiketi oba manyeezo kampani zibeera n'abantu bezikolagana nabo nti ono mumuwe ku lulwe nze mweyimiriddewo ne batuwa ne tugenda za bbanja zirina okusasulwa
tutuuka kwesigi healthcare global Bangalore batukebedde twasanga Dr. Basanti mwana muto omuvubuka muto nga tukebera nga agamba wetaaga immediate attention naye kijja kusoboka wetaaga dona aliwa ko ffe tetwaze naye mwatugambye titumuleke mujja kusoka kulaba kya tetusobola kukola sajjale ya kibumba kyonna kiweddewo twetaaga dona nga nkubira boss namugamba nti awo mwana bamwetaaga ng'amukubira ng'amuweereza naye era tiketi kubanja omwana yeereta yekka ng'atusangayo nga bakebera buli kimu nga basanga kyekyo mu bumpimpi. So 12 March 2014 lwe lunaku lwe twagenda mu theatre okusimbuliza ekibumbe ekyange kisuulibwe eri basimbemu ekipya.